Bano be bantu abakungaanidde mu wankaaki wa Bulange Mengo. Omuliro bwe gukutte ekifo kino omufiiridde omukyala atategeerekese mannya nga yateeberezebwa okuvaako obuzibu buno. Ate abalala mukaaga nga bonna basirikale abakuuma ekifo kino batwaliddwa mu ddwaliro e Nakasero ng'embeera yaabwe tesanyusa. Ab'ebyokwerinda mu kifo kino ku makya ga leero babadde bakutte omukyala agambibwa okuba nti si mulamu wa mutwe. Oluvannyuma olw'okuba nti abadde alina asumbuwa abantu ne bamukwata ne bamusibira ku bimu ku bisenge by'ennyumba eno mwabadde akolera obuvuyo obw'amaanyi okuva lwe bamuteeseemu, ng'era mu mbeera eyo n'omuliro we gutandikidde mu kifo ekiri okumpi ne we batereka emmundu zaabwe amare, era ng'ekifo kye kimu kiri kumpi nnyo ne babadde basibidde omukyala ono gwe bakutte. Wano Katikkiro wa Buganda Lusimbi watuukidde n'alambula ekifo kino, naye talina kyayogedde ku muliro guno, bw'atyo n'alinnya emmotoka ye n'agenda. Poliisi egezezaako okulemesa abantu okutuuka mu kifo kino ekibajje mu mbeera. Embeera tenaba kudda mu nteeko nga ne gye buli kati abantu bakyeyongera okweyiwa mu kifo kino. Newankubadde nga bakumye omuliro mu kkubo wakati, poliisi ekyabasizza kasiiso. Bannabyabufuzi omubadde Road Mayor Erias Lukwago, Medad Lubega Sseggona n'abalala batuuseeko mu kifo kino. Poliisi n'okutuusa kati tennaba kukakasa kituufu kyaviiriddeko muliro guno era etandise okunoonyereza. Ebyokwerinda mu kifo kino bikyanyeezeddwa nga naye tuviiriddeyo ng'abasirikale abawerako bayiriddwawo okukikuuma. Tutuuseeko mu ddwaliro e Nakasero awatwaliddwa abaayokeddwa. Abasawo ne balutegeeza ng'embeera y'abamu bwekyali embi ddala. Ababiri bali bubi nnyo. Omu embeera teyayiikiriza nnyo. N'abasatu omu mu abo ayinza kubeera discharged enkya. Ofiisi ya Katikkiro Engineer Lusimbi yeebazizza abasobodde okutaasa abantu bano ne yeeyama okujjanjaba abakoseddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abubakari Serunyigo, NTV Akawungeezi. Coming to Bulange have been cordoned off by police, of course with heavy deployment of police at the different roads, especially this one which is coming from Mengo Hospital towards the Bulange.